ntwala mukisa guno okubanga netondera abagoberezi bange bonna abashame Malende okuba nti abantu awasinga awamu naddala ku social media temukyandaba kubanga sikyalina wenteeka mirimu gyange. Page yange eri official eya Shame Malende ya Blue Tick yawambibwa. Emotoka yange UBK Toyota Harrier 892 yawambibwa. Emotoka yange Super Custom UBD 850M yawambibwa. Era n'obulamu bwange ng'omubaka buli mu matiga olw'okutiisibwa okunkoleddwako, ate nga ekisinga okunakuwaza nti neetaaga kubanga nsabirwa. Nsaba bannakampala mwenna abanteekamu obwesige ne bannayuganda abakyanninamu okukkiriza mubeere nga munsabira. Obulumi buno bwonna ne page gye nabadde nziguddewo eya Shame Malende ESQ abantu bange gye badde mutandise okugoberera nayo yawambiddwa. Era ne social media accounts zange zonna okuli Twitter, TikTok, Instagram ne YouTube ezo nazo essaawa yonna zisobola okuvaako nazo ne ziwambibwa. Bino byonna ekiruma nga bintuusibwako omuntu gwe mbadde mpita mukwano gwange oba gwe nalaga ensi ng'omwami wange. Era ng'essaawa eno ndi mu buwambe olw'ensonga nti materials ze nnina okukozesa oba tools of work ezisinga obungi yaziwamba n'abeera ng'azisigazza. N'olwekyo njagala okutegeeza eggwanga lyonna, bannayuganda bonna, bannakampala bonna nti yenna akolagana ne mukwano gwange oyo abadde mukwano gwange oba abadde omwami wange, bw'oba okolagana naye nga ggwe. Takyalina kintu kyonna kya Shame Malende kyabeeranga akwasaganya kubanga buli omu ali ku lulwe. Kino kibadde kya buvunaanyizibwa olw'ensonga nti buli kintu kyonna nali nakimuyingizaamu, social page zange nazimuyingizaamu, famire yange, mikwano gyange, abawagizi bange, badayihadzi bange, buli kimu ng'akirimu. Kumpi nga bw'olaba feesi ye oba olowooza nti olabye Shame Malende. N'olwekyo kinkakatako nga omukulembeze wammwe okujja ne bategeeza embeera mwendi. Njagala okukowola bannayuganda mwenna gye muli, abo abalina obumanyirivu ku nsonga za social media oba kye bayita okusobola okuba n'okuzza page z'omuntu oba social handles z'omuntu, musobole okuba nga munnyambako okusobola okuzza page zino. Kubanga nzikoleredde emyaka egisukka 8 nga ngizimbye. Era abantu bange ne bwe mba nkoze emirimu temukyasobola kulengera nti kuliko ekitambulirako wadde nga bemusaaci nga musobola okugiraba, naye siina kyensobola kuteekako kubanga buli kimu kyatwalibwa. So njagala kubeera nga nnoonya obwenkanya mu ngeri etali yakutyoboola, etali yakusibisa muntu yenna, mu ngeri etali ya bulyaza amaanyi, naye mu ngeri at least pages zange, at least tools of work zibeere nga zinzirizibwa mu butali bulyaza amaanyi okusobola okugenda mu maaso abantu bange nga byenkola basobola okubeera nga babiraba. Essaawa eno tukola buli kye tusobola okulaba nga pages ezo zikomawo. Ebirala bingi ndi mukyala muganda nze Shame Malende neddira mmamba, sisobola kubyasambuza mu maaso gammwe kubanga ate omukulu nina omulekera ekitiibwa. Ekitiibwa kinaasigala nakyo ate nange nensigaza ekyekyange. N'olwekyo sijja kwogera bingi, naye Allah yasinga okubeera nga amanya. Nsaba mubeere nga munsabira era buli asobola okunnyambako abeere nga nnyambako okufuna
pages zino ebyobugagga si nsonga omuntu asobola okutwala buli kyayagala naye tools of work okuli pages zange ba followers kwe bali nsaba kama Katonda asaasire zibeere nga zikomawo essaawa eno ekigenda okukolebwa tusobola okuddirayo ddala ku zero ne tuddamu nga bwe tulwana okugya pages ziri n'ebirala okuzimba account za Shamim Malende bupya nga tutandika ne zero following nga ate bwe tulwanirira mu bwerufu ne mu bwenkanya ne mu kuwangana ekitiibwa okulaba nga ezo ezaawambiddwa nga zikomezebwawo ekyemmotoka kiyinza obutaba nsonga n'alinnya booda n'akozesa ekiriwo naye ng'aza emyaka gyange gyonna ngimaze nga ngezaako okukola empowerment eya mukwano gwange oyo asobole okubeera nga buli kimu kitambula bulungi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Obulamu bwange ng'omubaka buli mu matigga olw'okutiisibwatiisibwa okusindikirwa abantu bantuuseeko obulabe olw'okusalawo nga ndaba ngenda kwetta depression neŋŋamba nti ekisingako obukulu kwekola detachment okusobola okusigaza nga at least obwongo bwange bukola bulungi nensigala nga nsobola n'okuweereza bannakampala n'abantu b'empolereza so ataaka yonna esobola okuntuusibwako abantu besitegedde naye nga mponingiddwa nti kijja kuntuusibwako olw'okusasula ekyo kyesimanyi ekibi kyennakola. Mubaka omukyala Maama Kampala Shamim Malende aliyo ateera ddako page eno gwe wenna asobola okuba nti ogizza mwabamanyiko abasomako kwait kyemmanyi nti musobola okuzza page eyo muba mubitegeera bulungi mutuyambe page ya maama muveeyo abayise musobole okugizza. Ssaabasajja Kabaka wangaale.